oli wakati mu bujulizi wano ku The Is Still Hope channel y'essuubi. Ndimu ne muweereza wa Mukama Alvin Mukisa all the way from America naye ng'ate wano ku ttaka lya Uganda Katonda we yamusumululira mu kintu ekyo kitiisa nno n'okwogera naye ne Bayibuli yote yakitya Bayibuli yote yakitiira ddala n'omulundi n'ogumu era bweba ekyogera luki ekyogera lwatu Musumba Alvin Katonda ye teyatya bwe yali yayogera lwatu abantu abatagenda kugenda mu ggulu Bakolinse ekisooka Bakolinse ekisooka essula ya 6 olunyiriri lwa 9 abantu abataligenda mu ggulu wadde oweereza naye ng'okyakola ebintu bino yakyogerako mu Bakolinse ekisooka 6 olunyiriri olw'omwenda lugambo batemumanyi ng'abatali batuukirivu tebalisikira bwakabaka bwa Katonda temulimbibwanga newankubadde abakaba newankubadde abasinza ebifaananyi newankubadde abenzi newankubadde abafuuka abakazi abafuuka abakazi ye transgender abafuuka abakazi oba abafuuka abasajja newankubadde abalya ebisiyaga newankubadde ababbi newankubadde abeegombi newankubadde abatamiivu newankubadde abavumi newankubadde abanyazi tebalisikira bwakabaka bwa Katonda era abamu ku mmwe mwalinga abo naye mwanaazibwa naye mwatukuzibwa naye mwaweebwa obutuukirivu olw'erinnya lya Mukama waffe Yesu Kristo n'olw'omwoyo gwa Katonda waffe. Amina. Ako kanzizaamu essuubi. Kikulaga nti abaali bwe bati basobola okunaazibwa ne batukuzibwa ne babawa omwoyo omutukuvu. Kikola Katonda yeewuunyisa. Alina amaanyi. Mukulu Alvin tutuuseewa we tubadde tukomye wali? Tukomye ku kirooto. Ekirooto kye tuliko. So kakati munange ekirooto kimaze okugwa mba ntambula olumu mu kibuga omwo nsanga omuvubuka yali mukwano gwange kati nambuuza nti Musumba obeera wa njagala kujja kulabako kati omuvubuka ono yali yajjako ewaka we nali mbeera ng'omukyala akyaliwo so kati yabiwulira nti Musumba ali ebisiyaga biki byonna kuba bo bampitanga Musumba kuba nali Musumba w'abavubuka kati yabiwulira naye kyenjagala okwebaza Katonda era kyensaba Katonda atuyambe tufuneyo abantu ng'omuvubuka ono. Good Samaritan. Omuvubuka ono yamanya ekindiko n'amanya n'ebizibu bye nnina naye teyantya. Kati balajjukira nagambye nti abantu bonna bankyawa ono yekka mu balokole bonna yajja nannoonya alabe kiki ekigenda mu maaso mu bulamu bwange. Waliwo enjawulo y'okutya omuntu n'okumwewala? Kati oli asobola okutya ng'amuwaayi nyinza otuukiro ne bankwatirayo. Anti awo yenjawulo ngola so naye omuvubuka ono teyantya namulagirira we nali mbeera kuba weeri amanyi twali twavaawo kati nga nadda wano wendi mu kaluumu akamu kemitwalako omusambu omuvubuka oyo najja kati omuvubuka oyo wajja nantunuulira nanga naye Musumba lwaki tetugenda ne tunoonya ku Mukama kwegamba ng'embeera gye ndimu omuntu eyagendako mu Amerika nga ndi mu kaluumu kamu ninamu akatanda enjala ennuma siina nyamba si buli kimu kyonna sikyalina mukwano sikyalina njagala byonna nga bikomi nangamba lwaki tetugenda ne tunoonya ku Mukama namugamba Mukama tugenda munoonyezaawa kuba nze ku levo kwe nali mpulira ku rediyo nali nzivunula nga ku TV mbeerako nzivunula abaweereza ba Mukama amakanisa gonna mu Uganda ag'amaanyi nali nagatuukamu gakumanyi era singa tubadde ku TV kati ettama lyokandooza lye lyeyongeddeko kati nga simanyi wajja ngamba genda kunoonya Mukama Yesu tuukanga
era namugamba Mukama tugenda munonyezaawo eyo gye sigendanga nangamba tugende emutundwe wa Pastor Tom Mugerwa ati munnange bagamba tugende emutundwe wa Pastor Tom Mugerwa kati embeera gye nalimu kuba nali nkooye namugamba kale kugamba nga obukoowu bwe nalimu obwokuba nti nali njagala kwetta nga solution yonna gy'ompanja gikola era kyobola abantu bangi olw'okulumwa okwo n'olw'okubeera nti oli desperate bangi ate babayingiza mu bintu ebirala oluusi n'amaliriza oba nga bambi bamututobe wa nnabbi w'obulimba kuba ayagala buyambi okiraba tamanyi waakola ki tamanyi waakolaga nenze nebaza Mukama nti natuuka ewantu awatuufu nensobola okuba nga nnyambibwa seera najja nenzija wano olugendo lwali luwanvu olw'okutuuka wano kuba sitaani yalwana era bw'olaba nti ebiso n'amafumu n'ebiki byonna bye baali bannumbisa okunzijako certificate kuba kati bwe natuuka omukono twategeeragana nti ngenda kola ki tugenda sinkana mu kibuga kati nze baidate nali mbeera bwe bajja kati bwe mbeera bwe bajja tugenda sinkana mu kibuga mu paaka antwale emutundwe sigendangayo simanyiyo kati bwe nsimbula ewaka ekyasooka okubaawo akasimu kwenyina omukubirawo tusinkane ke nasooka okwerabirayo ewaka nzijukira ndi mu takisi gwe mutundwe wakivumanga buvumi naye nga negyebeera temanyiyo sitaani bwate bwakola bye wayogeranga ani yabikuwanga olwo nange nabijjanga ku balala nze nali manyi nti engeri gy'oyimirira katuuti n'ogamba abo ba mizimu babiki waliwatuukayo Mukama atusaasire era munnange Mukama atusaasire so kati ndi mu takisi nzijukira essimu ngireseeyo mu bulamu nina 2,250 omwaka ogwo ogujjukira 2013 kati nina 2,250 bantwalira 1,000 ndowooza baali bantwalira 1,500 kuba gye nalinva kati nga singa ngamba nve mu takisi ngende nkole ki nze nona essimu siina zinziramu kuntuusa mu kibuga so kakati munnange ekyabaawo nga nkola ki nga ngenda nasalawo ngende bugenzi nsobola okuba nga neeyongerayo ntuuke mu kibuga nga sisobola kudda kuba nga nona ki nga nona essimu so kakati ekyaliwo nensalawo nengenda nentuuka mu kibuga bwe ntuuka mu kibuga kati nenfuna call box mbe nga nkuba essimu naye kati namba sigirina kuba essimu nagireseeyo naye nga nina mukwano gwange ye yali muvuzi wa booda kati nga ye ate era mukwano gw'oli mukwano gwange yalina okuntwala emutundwe kati ono wa booda ye essimu ye nali ngimanyi mu mutwe kubanga nakolanga nnyo naye kati era bwe nagenda call box namukubira nemugamba nti munnange nsaba okubirako ku gundi omugambe nti mulinze wano bwe twagambye okusisinkana so kakati mukubira wayitawo eddakiika nga ziizo nziramu mukubira temunnanga omukubidde omubuulire wano wendi naŋŋamba ate mbadde ngenda okuba essimu amasimu gonna egasangudde kati bwaŋŋamba nti essimu esangudde amasimu gonna ate nga nange eyange nagirese luddawa nagirese waka obwongole buzibuka neŋŋamba ono si gwe bayita sitaani ekitegeeza eno gyendaga waliyo amakulu lwaki essimu eyange nagyerabidde ate ono gwenkubidde yesangudde amasimu omulaba alwana oleme kutuuka mutundwe awali certificate so kakati munnange simanyi kyambaako awo naye neŋŋamba mu mutima gwange nali awo ku Mega Standard Supermarket oba ekyaliyo simanyi akati neŋŋamba sitaani nebona okola otya ngenda genda emutundwe era munnange mba nkyalinawo ngenda owulira nga bayita mutundwe Pastor Tom ate ebiseera awo mupaaka enkadde zalinga kumpi awo n'amadaala awo wennyini era natambula butambuzi nga nyingira takisi omwoyo omutukuvu tumwebaze amiina twebaza Mukama naye nga nninnya takisi
saabuuza nabatwalira mmeka kugamba nze nali mukuwu so kakati nga nzija tukukawa banteeka ku geeti nyingira wano nga batandika kusomesa buli kye basomesa sikiwulirangako. Emyaka gye waweereza nga tokiwulirangako? Kati njagala omala emyaka giri emeka egyo nalokoka 98 kati tuli mu 2013 bye basomesa tobiwulirangako. Wajja n'ekitabo bakimpeera wano. Kati munna emyaka 2 malamba 2 tibwetyo ate omuntu eyakikolera emyaka 15 emiramba. So kakati munnaye nga nkola ki abasomesa batandika okusomesa boogera ekyali kwa kiri kye nagambye ngera 28-13 abika kuseba kwetalira bamukisa naye akwatula n'akuleka alaba ekisa mu maaso ga Katonda. Ekihandiko ekyo Musumba Tom bw'akisoma empulira eddoboozi nga liŋŋamba ti gy'okomya okukweka ebisiyaga gy'okomya okuvunda naye bw'ona obyatula olwaleero n'obireka ngenda kukusaasira. Akalulu kakubire Yesu. Amiina. So bwe nawulira eddoboozi eryo ne ŋŋamba olwaleero ngenda genda njogere ekimbonyaabonya era natambula ne ŋŋenda ku kituuti. Musumba Tom yali amaze okubulira abantu nga bagenze olunaku olwo lwennyini olwotuuka ng'akyaliwo ne ŋŋenda ne mugamba muzeeyi mbadde nsaba kunsabirako nambuuza kiki ne mugamba muzeeyi bisiyaga naŋŋamba wabitandikirawa so ne mubuulira story so bwe mmala omubuulira nali ndowooza agenda kwekanga adduke n'abalala babadde badduka ozo olwali okukuusa kyakuli tebakusembeza. So naye nagenda okulaba talina kyakyuseeko yadde okwekanga yadde okola ki kuga nantunulira butunulizi nansaasira nga Yesu bwe yakolera ddala. Naŋŋamba fukamira tusabe era nakola ki nansabira. So kati bw'amala okunsabira nenvaawo naye kati bwansabira tekyavaawo kuba nali nsobola okutegeera nti kivuddewo oba tekivuddewo. Era ndowooza ng'obwenzi bwe bubeera. Kubanga eddaala kwe nali ntuuse nga nze okutambula obutambuzi mu kkubo nagambye nga ntambula ntunulira fulayi z'abasajja. Era ogwo amaaso gasigalangako. Sigasobola kuvaawo awo. So kati bano abambadde obusaati obubakutte abalaga 6 pack abalaga muscles abo bano banyambadde empale ezireebeeta wano ezitatuuse waggulu ezo kati ebyo nga binsaanuulira ddala nyinza n'okugoberera mu kkubo ngende nga ndaba okunako abantu abasajja ababeera mu mbeera bwezityo bayinza okusaanuula abasajja bannaabwe. Era bambi osobola okuba ng'oyambala bw'otyo kuba olwaleero mbiraba nga abantu babyambala ne mu kyaki babyambala ne ku bituuti naye tebamanyi kye bakola. Biddemu engoye ze tuzeetegereze ng'oyambadde otya ng'omusajja ebisaanuula abasajja banno. Okwambala empale engeri eno mu kabina bweyati wansi andawuya zirabika eno waggulu ye balansi. Kwambala akasaati kakutte kakusibye bwe kati si eyo gye tuyita fitting. Vesiti obwo abantu bwe bambala tekaliiko mikono kiraba ekintu ekyo. So kati ebintu bifaanana bwe bityo byebyo ebireetera abaami okusaanuukira ku baami bannaabwe. Okwambala akapale nga kakutte mita bokisi n'ezimba bweti ebintu bifaanana bwe bityo. Ako kasaanuula abasiyazi kasaanuula abasajja bonna. Omanyi ffe bulijjo abakyala ffe be bagamba toyambala mini toyambala kaleega kajjayo bbeere toyambala mpale eraga sumbuusa. Bulijjo ffe essira lyonna tuliteeka ku bakazi. Abakazi be bayasa abasajja abakazi be bayasa abasajja. Ne sayidi endala kiri bubi ne sayidi endala. Ate olwo abasajja abatambula nga basitula obulamu bwabwe mu ngeri ey'enjawulo bababeera bati ekyo nakyo kikuleetera okutawaana. So kakati muna ebintu ebyo byonna so kati byantabulanga nnyo
so munaye kati nga nsobola otegeera nti kinvuddeko bati kinvuddeko kubanga bwentyo bwe nabeeranga so kati nensigalawo wano kubanga baasomesa ebintu bye nali simanyi kati mu bye baasomesa ngenda nzuula ekintu kye nali simanyi gwe musumba jjajja obadde okimanyi nti engeri nyingi omwoyo guno bwe gusobola okuyingirira omuntu kati basomesa bagamba osobola okubanga ekintu kya famire nga tekitandise naawe nga kyatandikira oba ku bajjajjabo oba ku bakadde bo bw'otunulamu mu famire osobola okulaba nga waliwo ki ekitali kituufu kati nze ngenda okusikaninga mu famire yange nga ndaba nyinza okubanga ebisiyaga sibirabamu naye obwenzi bwalimu kati ate ng'omwoyo guno bwe gumu teguleeta bisiyaga byokka kwegamba gulina oba kyetwandiyise temperatures oba levels ez'enjawulo kati ekyokulabirako nti omwoyo gw'obwenzi guleeta okwaka okiraba omwoyo gw'obwenzi guleeta masturbation okwematiza omwoyo gw'obwenzi guleeta obwenzi buno bunyini bwe tumanyi okubegatta n'omuntu nga toli mufumbo okiraba kusobola okuleeta adultery kyetuyita okuba nga olina omukyala oba olina omwami naye ate n'ogenda oyenda ebweru era omwoyo gwe gumu gwe gukireeta gusobola okuleeta rape okukwata omuntu era mwoyo gwe gumu gusobola okuleeta bestiality okukwata ebisolo oyo akutte embaata oyo akutte embuzi oyo akutte biki abaana nabawulidde nga gwatandikirawo naye nga guli ku temperatures zanjawulo gwawula temperatures kati ekyo nakyo mwoyo gwe gumu kale ate osobola okusanga nga guli ku incest okwegatta n'abaganda bo maama wo taata wo muganda wo nga wegute bwe guli era nga mwoyo gwe gumu njoza ne prostitution era gwe gukola ebintu ebyo byonna kati ate waliwo n'enkola endala gye gukolamu ey'okutamiiza okiraba oli n'obeera ng'omwagala naye ng'omanyi tajja kukola ki kukkiriza n'obakuka omuteera mu kyokunywa n'avaako we n'omukola kyoyagala badde manyi osigala oliisa maaso ate ekintu ekyo twakikozesanga nnyo okola ki omuntu kwega n'obako kyomunywesa n'avaako n'abeera nga takyaliwo oba nga atamidde oba omukubye kalifoomu n'osobola omukozesa kubanga obadde omanyi tajja kukkiriza bona omugamba nti njagala kwegatta naawe wabirinanga mu kayumbako so ebyo byonna kati omwoyo bw'okola ki bubikola n'omunywesa panado soda n'omuteekamu panado abantu bano abakyalakyala balina okwegendereza oyinza okukyalawo omuntu nga amanyi tojja kikkiriza n'omuteeramu kanywe nkawulire ayitawo agenda okudda engulu nga kyawedde ye asobola obutakitegeera nti nno wakikoze oyinza butakitegeera eba bakikoze kuba peyini ebaawo oluusi n'omusaayi gujja katonda alina amaanyi ebintu bino byonna obugwagwa buno bwonna katonda yabutegekera nti olunaku lumu walibaawo gwabisumululamu ewaawo n'atuwa ku bujulizi obufaanana bwe buti nkuwulira so munaye kati bwe basomesa ne mmanya nti nno kino ekizibu we kiri mu famire kati nentandika okusaba nentandika okwenenya endagaano nentandika okwenenya bayibuli egambye nti nga mumanyi nga temwanulibwa bintu biggwawo nga feeza ne zaabu okuva mu mpisa zammwe ez'obuzaira nawaze mwajja kuba jjajjammwe naye mwanulibwa n'omusaayi gwa kristo ng'ogw'omwana gw'endiga ogutaliiko bbala yadde obulema letera ekisooka mu 18 ne 19 so kaakati ne mmanya nti ebintu bino byava dda kiraba otunulira abazadde nga bwe nakugambyemu wali twalina bamaama nga bana ebintu bifaanana bwe bityo kati ngulaba baganda bo teri ateredde mu bufumbu agamba nga kintu kiraba kyaki kya famire buli omu kyamuwaako ddoozi buli omu yafuna temperature ye
Omanya ebintu bino oyinza okwesanga osonga munno olugalo naye nga temperature yono yeyayitawo naye nga zonna ddoozi kale ate ekirala abantu abamu kye batamanyi ntera kigerageranya nga woolabanga oluguudo lw'e Masaka kuba luli komoni abantu balumanyi kati tusobola okuba nga ffenna tuvuga mmotoka kati bwe ng'ovuga oli Kyengera kati nze nvuga ndi Kayabwe okiraba omulala nga ye ayingidde dda Masaka naye bonna bali ku luguudo lwe lumu kati n'ogamba yatuuka e Masaka ali bubi naye nga naawe oli Kyengera okola ki ovuga tomanyi nti kigera twala butwazi time naawe otuuka e Masaka okira so solution ngeri emu oba olabanga yatuuka e Masaka nganzi ikyali kibi nnyo lekera okuvuga naye kasera osigala ng'ovuga wandituuka nange gye natuuka neewunya temperatures ezo zoyogedde twaziraba mu nnyumba ya Dawudi Dawudi yasooka n'ayenda ku Mukawuliya bwe yazaala abaana be ne bakola incest Amunoni ne Tamali bwe yazaala Sulumaani oyo yawasa abakazi 10 ate Abusolomu yadda kuba maama be ekigambo ekyo nno temperatures ezo naye ng'obulamu mwoyo gwamutandikirako ne gutambula eno wansi kale ekizibu kyago kiri nti buli generation eddako bwekubaganyizaamu bweyongera amaanyi that's the thing kati olwaleero bw'obanga olidde bisiyaga nganze bwe nakola olowooza abaana bo bagenda kukola ki si bye ebisembayo temperature y'obwenzi bagenda kukwata goonya bo tebajja kubeera ku bantu kugamba temperature esembayo nakwata bisolo so faya mu linnya lya Yesu ndowooza buli omu ali eyo alina temperature gy'alimu naye tugenda kuwangula Katonda alina amaanyi mwesigwa nkuwulira kati munaye basomesezza ebintu bino ntandisa obiraba mu famire ntandisa okusaba ntandisa okwenenya nemedde mu kifo kino ngambye kentuuse wano we babisomesaako sivaawo wakiri okufiira wano amazima owuliddeyo kubaa ku bujulizi saasooka kuwulira babujulizi be nawulira nga baali babwenzi kale nze nagenda e Dubai nagwe nawulira yawa ku bujulizi yagenda Dubai nakola ebintu bizibu nnyo abo balina obutabo nga yawandikamu abantu 2 kati ebyo nali nfuliddeko kati ng'ekyange sinnakola ki gw'okisooka sinnakiwulira so munaye basomesa endagaano n'enzeenenya ebyo byabajjajjange kubanga nakizuula nti ekintu bwe kiba kyayingirira ku jjajjaawo wetusobola ate kijjawo ng'otutandikidde wano olina kugenda gye kyava kino kiddewo kitawaanya abantu n'agamba kati nze ekibize nakikoze ate kyekinzikisaayo emirembe enegiyise bajjajjange mbanoonyaako ki kati bwe kiba nga kyayingirira wewali oluggi yali jjajjaawo tolinawo okikomya wano nga tozzeeyo kuggala luggi eri gye baatandikira kyekitutwala ne twenenya ebyo byabajjajjaffe olina okumanya kyatandika kitya kati awo omwoyo wa Katonda watuyambira nti bw'otandika wano okwenenya sobola okutandika okwenenya Mukama nenenya okulya ebisiyaga n'agamba kankuzzeeyo nkuweeyo akatambi olabe olowooza nti kyatandikira ku ggwe kubanga omusaayi guno gwe twogeddeko gutunaaza mu mpisa z'abajjajjaffe ze baatuwa ekyobola wali mu Lamentations Kongobaga 5:7 agambe nti bajjajjaffe baayonoona naye tebaliiwo naye ffe abaana twetiisa obutali butuukirivu bwabwe bagamba kali kagugu be baakasiba baali bagenda ne bakakulekera be baakatandika kati olina kuddayo gye kaava otandika okwenenya kasobola okuba nga kakutikkulwako nina ekintu kyenzudde Masumba Alvin wakati nga tuva mu mize gino abamu bw'otandika okubyogerako nga toswaza jjajjaawo
omufuto omwogerako bwoti kwegamba nolabye danga sitani alina engeri gyakutemu ayagala atulemeze mu kibi naye olwaliro kubira Yesu engalo tuyina okuddayo tumanye lugiki olwaleeta ekitempuli ekyeno okutuuka ku level kati munaye Katonda ng'abeeredde omulungi kati ng'ambeera wano kati bwembeerawo kintu tekigenda tusabye tusiibye kintu kiganye mutandise kwegomba bamukyaki kuba kati eri tokyagenda gye bali kati ate wenajja wano olw'okusiiba okubeera wano kati twasiibanga buli kiseera kati ng'omubiri tegukyafuna chance eyo amaanyi kati ate nga n'abantu ba wano abambala sitayiro ezo ezincamula nga tebayewerawo bajja bambadde amasaati kati bambalako bulungi kati nga tuli kigenda kuncamula so kati kyanyamba okubeera waddeko naye paka olunaku lumu ekintu kiganye okuvaawo nsabye nsiibye nkoze eki kiganye paka olumu Musumba Tom ajja asomesa n'agamba nti Katonda yagamba Musa genda ogambe Falaawo leka abantu bange bagende bampeereze n'agamba nti Katonda tasumulula bantu kugenda kunyumirwa bulamu Katonda asumulula abantu basobola okumuweereza kati ate nze nga kinali saagalira ddala njagala Katonda ansumulule nsirike bwekye siri kukinyegako ate nga bakitegeera abakitegeera bakomaawo naawe osigaze obulamu obulala sigaze obulamu obulala mikwano gyaffe abalungi tugenda maaso n'omuwanguzi waffe mu kaseera kano omuwanguzi waffe wanjinyabo tuli mu deliverance tuli mu deliverance kati bansomesezza ekimu ku bintu ekiremesa okusomesebwa kuno okwa deliverance ate bwe tubeera mu bintu ebyo balina ebintu bye batusomesa ebimu ebitulemesa okwenenya ate newa Katonda kaga sitaani asobola okuteekamu omuziziko nga ne bw'onojja mu deliverance tojja kubyenenyaayo ng'ayina kye yakusonseka already ekigenda okulemesa ekyokulabirako bwe twali tukyabirimu nga batusomesa nti omuntu bamuzaala musiyaga mwagendako n'emisomo gyabwe basomeseza ddala nze gyembeera mu Amerika balina n'amakanisa kekanisa yaabwe n'omusumba kyakola era nga ajja n'abawulira enjiri mu Bayibuli kubulira kati bakusomeseza nti wazaalibwa bw'otyo n'olw'ensonga eyo tosobola kukyusa ky'oli okiraba kakati ebintu ebyo deceptive beliefs nga zikwata omuntu n'aba nga tasobola kwenenya kati kankweyo nga 3 olabe ekibeerawo kati ekisooka nazaalibwa bwetyo sisobola kukyusa kyendi naye ekyo oyinza okiraba ng'ekituufu naye amazima gagamba gati amazima gagamba Yesu yagamba titeri agenda yingira mu bwakabaka bwa Katonda okujjako ng'azaaliddwa omulundi ogwokubiri kitegeeza nti ffenna baatuzaalira mu kibi waliwo gwe baazaalira mu kyebisiyaga waliwo gwe baazaalira mu ky'obutamiivu waliwo gwe baazaalira mu ky'obwenzi naye ffenna atugambye solution eriemu ffenna tubeere born again kati oba baakuzaala batya oba baakuzaala batya akwagaza kuba born again yadde mwakuzaale buto akunaazeemu kiri kye baakuzaala nakyo akuwa eki kyekijja kiri kye yagambye nti atunaaza n'atutukuza n'atuwa omwoyo ate ekyo gwali muziziko okukkiriza nti yadde banzaala bwe bati naye Katonda ayagala mbeere born again olwo wano nga tonatuuka wano Katonda ke yagambira nti olina okukyogerako ndyoke nkusumulule gyali emiziziko ey'okusumululwa kati ekirala baatusomesanga nti Dawudi ne gundi ne Yonasaani nti baali basiyaga Bayibuli yaabwe gye mpulira si Bayibuli yaabwe bakijja mwene eyaffe Jonathan bwe yakola endagaano ne Dawudi kati bankikufunire wano okirabe emiziziko egyo egiremesa abali mu muze ogwo okusumulwa so kati ojja kizuula kati omuntu bamugamba nti
Dawudi yalina omutima ng'ogwa Katonda ate yali musiyaga kati mba nenenya byaki kati bigenda mu Samwiri ekisokubiri 1:26 osomeyo ina ya Luzungu obulimba mukwano gyaffe abalonje tudduseeko kati ebyamuleetera okubanga awulira kyakola kyandibanga kiki tekirina buzibu kyekyakulwisa emyaka egyo gyonna 15 naye era bannange bulimba ate bw'omala n'okyenenya ate nga okiwulira bwe kityo tulabanga era naawe oba olina obulimbalimba 2:26 agamba atya agambye nti ne batta Samwiri ekyokubiri ng'ogenda mu maaso tofaayo olwakadde kaffe bakuyita ku ttaanya emiziziko egyakulemesa egyasinze kulemesa ng'ozze mu kusumulula so kati ekyo gamba nti Dawudi ne Yonasaani baali basiyaga te Dawudi yalina omutima gwa Katonda 2:26 nkunakuwalidde muganda wange Yonasaani wansanyusanga nnyo nnyini okwagala ku gyendi kwali kwa kitalo ng'okusinga okwagala kw'abakazi abamanyi nga bagudde n'ebyokulwanyisa nga bizikiridde kati Dawudi akaaba Yonasaani afudde bye bino bulijjo kye bayimirirako nkuwulira agambye nti wansanyusa wanjagala n'okwagala okusinga okwagala kw'abakazi kati oli wagambira kwagala ki okusinga okw'abakazi tegeeza baali basiyaga tebaddayo ne basoma nti omusajja ono Yonasaani yakola omulimu ogw'ettenda eri Dawudi taata we yali agenda mutta n'amukweka kale ekyo kyo tebakiraba nti no kwagala kwe yamulaga n'atamuwaayo kufa kubanga kitaawe mukazi asobola okuwaayo ne bakutta naye ono yamwagala n'ataganya taata we kumutta ate ng'akimanye nti yagenda okudda mu kifo kye ebyo tebabisoma baleeta Yonasaani yali alina okudda ku bwakabaka naye kati Dawudi yagenda okubutwala ekyo omukyala we ayinza obutakikukolerayo ekyo kiramu ekyoza abantu beetaaga okwesomera Bayibuli eno kituufu nnyo ate nga basoma Bayibuli nga balina ababayamba okugitegeera kiraba so kati ekyo ate olaba ogenda mu mikola y'abatume Bayibuli yogera ku Dawudi nti Dawudi bwe yamala okuweereza Katonda ng'okwagala kwa Katonda bwe kwali ne yeebaka ne bajjajjaabe kati tasobola kubanga yali musiyaga ate n'aweereza nga Katonda bw'ayagala kubanga wali tusomye ebisiyaga si kyekimu ku kwagala kwa Katonda awo naawe omaze kuzibuka maaso bitegeera buli wali tunabitegeera kati kankongera ekirala nga neeyongerayo ekirala kye twasoma nti Naomi ne Ruth baali ba lesbians naye ddala amagezi wamma gali ku bikukujju Naomi ne Ruth gwokimanyi nti Naomi ne Ruth yagamba Naomi nti tonneegayirira kukuleka Katonda wanaabanga Katonda wange gy'olifiira gye balinziika abantu abantu bange kati ebyo birayiro ate bye tukozesa nga tugatta abagole ate Ruth yabigamba Naomi naye nga tomusobola kumanya nti nno Naomi yali nazaala wa Ruth ate ebyo bw'owoonoonya kikuyisaamu majjamu bunyiriri obwo bwa kitundu obunyiriri obwo bw'ekitundu mbulabira ddala buli ku bikukujju nnyo nagala ne Ruth ne Naomi baali ba lesbians kakati kyekikugaana okubeera Pozi naye wali mubuulizi wa njiri omanyi abuulizi b'enjiri mujjamu akanyiriri kamu ne mutambulira okwo awo Yesu n'ava e Nazaaleesi kati gwe Bayibuli wali tuwagisoma bino byonna okubeerawo bino Naomi kibaweera ekyo ekyawandiikibwa nakyo baki kakati ekyandiko ekyo kiraba kati bwe nkinyonyole n'olaba nti okijjukira nti Naomi kale bw'ogenda mu kitabo kya Luusi enjiri nga nkambo eyo gye baalinanga katto kyagirina ye Bayibuli yaabwe
kati bwogenda muluusi essuula esooka awo lunyiriri olw16 Mukama alina ekisa emyoyo gye gikyusa okutegeera kwa Katonda ate era kyekisinza okukwata abantu mwa bulimba waliyo obulimba obola nsoma atera okugamba nti Sitaani tasobola kuleka kwononera mu bbanga abaako ekyani kiba kyakuzizika nga bwazizika abatamiira onywangako katono kati kyekimuzizika n'anywera ddala kati naffe bino bye byatuzizikanga malayo tujja bifuna tweyongereyo mu maaso kati awo mu 16 wakulagira nga Luusi agamba Nawomi nti tonnegeirira kukuleka kubanga gy'onoogenda gye nnaagendanga naye kati olaba nti ekintu ekyo bw'abanga ddala Luusi ne Nawomi baali basiyaga lwaki ate Nawomi anoonyeza Luusi omwami amunoonyeza gundi bw'osobola okufuna emmere yo gy'obadde olya ate kanjiga beewalala waliwo omusiyazi asobole okuleka munne n'agenda kiki ekibessa ekintu ekyo abaana bajja wano nga baagala kwetta kubanga simanya bamwe mututteko kati Nawomi teyandifunidde Luusi namuwulira n'obukodyo genda onaabe saaba amafuta genda nga yeebase omubikula ebigere omugabayo owo ate gogabayo bamutwale kati buli muntu yenna gyali akwata Ebbayibuli agisomesa abaana be kituufu ekyo tugirambulule bulungi bye byawandiikibwa ebyo waliyo ekirala nakyo tukinootinge tunakiddayo tukyogera waliwo n'ekirala ekigamba nti Katonda alina ekisa ekingi abantu abali mu bisiyaga tuli bangi tasobola kutwala mugeena Katonda alina okwagala okungi bw'atyo ngero njiri mumaze gyebuulira eno the grace is sufficient alina okwagala okuyitirivu n'asindika abantu mu geena tekisoboka ekyo ng'ensi eyasooka baagizikiriza lwakisiyaga kati ebyo byonna byabeeranga ki byabeeranga muziziko so kati olaba nekiri kye nagambyeko ekyamafuta mpeereza ate amafuta gabeerawo kakati gabanga weegali kitegeeza Katonda byenkola abikola ki abiwagira abisiima kiraba so empozi n'ekisembayo kyekino ekyokugamba nti kyokola n'omubiri gwo tekiyingira mu mwoyo gwo omubiri n'omusaayi tebisikira bwakabaka bwa Katonda ekyokola n'omwoyo gwo n'omubiri tekiafectinga mwoyo kati bwe mandidde ebisiyaga omubiri wano singa nfa omwoyo gugenda straight mu ggulu kuba nalokoka ebisiyaga bikoma wano n'omubiri guno gwabiridde obwo nabwo obulimba buli awo kakati ekyawandiikibwa ekiraga judgment ti buli muntu agenda kusalirwa omusango ng'ebikolwa bibiri bye yakolera mu mubiri ekyo kyote mukibasomera kubanga Abakolinsi 2:5-10 tikubanga ffe ffenna kitugwanira okulabisibwa Kristo walisalira omusango buli muntu aweebwe bye yakola mu mubiri nga bwe yakola wakola mu mubiri bye bakusasula eri n'omwoyo gwo oba birungi oba bibi ekyawo ffe tusomaawo baali tebasomaawo kale tubayambye kakati munaye basomeseza nkoze eki tandisa okwenenya bitegedde nange entegeera nti Mukama ayagala nsumulule muweereze nga nkola endagaano ne Mukama amugamba Mukama tukole endagaano ntegedde togenda kunsumulula nga sikoze eki nga sikiriza kuweereza amugamba Mukama bwonsumulula nonzija mu bisiyaga ngenda kuweera obujulizi buli bwe nnaalaga mu nsi yonna ekyokubiri nga mugamba Mukama bw'omala nonzija mu bisiyaga nompa amafuta ngenda kuyamba abantu abalala okubivaamu nkuwulira ke katabo kano ke nawandiika tuukiriza bweyamu bwe nakola mu maaso ga Katonda okuyamba abalala okubivaamu nga tuvudde ku ssaawa zino 3 zenkuwadde wano nkuwulira
era nkoze kyensobola Katonda kyansobozesezza okuyamba abantu okubanga bakola ki bava mu Bisiyaga era nina gondi YouTube channel bagiyita Pastor Alvin Mukisa nga njogera ku katabo kano nga nyinyonyola nga ne bw'oba tosobodde kafuna osobola okuwulira obuwulizi nga ndi mukasoma nga nkanyonyola engeri omuntu gy'asobola okusumululwamu ate ako kali biri mu Luzungu so kati ne bw'oba olina omuntu nga tategeera Luganda obujulizi tagenda butegeera n'ogenda ku channel ya YouTube Pastor Alvin Mukisa awo osobola okufuna ebintu ebyo abantu basumululwe kuba kyenneeyama Katonda singa nnyamba ne kakati mweweredde omukisa enkuyanja n'enkuyanja y'abantu omanyi nti bwe twavudde wano abantu bangi bazze mu inbox yange ne baŋŋamba Musumba jjejje nange twagala kusumululwa kitegeeza nti waliyo abantu abali mu kukaaba ntwogedde ku tempulicyazi nnyingi naayo ow'ebisolo n'oyo malaaya tempulicya zonna za bwenzi ezimu ziri ku 40 naye zonna zikuyingiza geyeena mukulu Alvin deliverance ejja Katonda ngagambye atya soka kati munange bwemala okola endagaano eyo laba ndeeta ekirooto kati lulinga sinaba kusumululwa nalootanga ebirooto nga ndootera bya Bisiyaga oloota waliwo akusiyaga era nabadde njagala bikugamba ebirooto tewabirootanga kaawo nalootanga ebirooto nga waliwo akusiyaga oba nga waliwo abeesiyaga boolaba oba nendoota nga ndi mu nnyanja nga ndi n'emisota nga tuwuga ebirooto ebyo byakolanga ki byantawanyanga nnyo byakutandikako nga okuva ddala mu senior 5 wabitandikira oba byajja mu maaso ebirooto byalingawo kuba nali sibitegeera muli mu nnyanja muwoga n'emisota so kakati munange kati awo mala okola obweyamu obwo ndoota ekirooto nga nina muganda wange omu Sesolodooti kati mu kirooto gwe naloota nga azze okunzita osumululwa olwo azze okunzita kati nenwanagana naye mu kirooto kati mba nwanagana naye nendaba peeni nenkwata peeni nemufumita namutisa peeni kyekyokulwanyisa kya Katonda kiyampa ke katabo kano kuwandiika kigenda okumpanguza kuwandiika kuweereza Katonda kuwa abantu magezi so munange bwe mmala omufumita nayulikayulika ngenda okuva mu kirooto ng'ekintu kiri kinfuddeko akalulu gwe tonnaba kutegeera akalulu kakubire Yesu omuyinza w'ebintu byonna amiina so munange bw'atyo Mukama nga nsumulula ekintu nga kinvaako bwagenda okuzuukuka nga obulamu bwo bukyuse butya bukyuse feeling nga zigenze kuba guli mwoyo gukwambala kira kukyusa byonna ebikukwatako gukyusa endabika gukyusa entambula yo wabeerawo omuntu akulimu operating through you kira kyobulanga abamu atuuka n'abanga ayagala kubeera nga mukazi biki nga that's what he feels ng'awulira kyali kubanga omwoyo gwo guba gutekinza oba senses byoyagala byonyumirwa byoyambala buli kimu gubikikyusa nga naffe omwoyo omutukuvu bwakwambala n'akokyayisa ebibi n'akwagaza ebirungi kati nagwo gukwambala negukukyayisa ebirungi negukwagaza ebibi nkuwulira so engeri eyo naye Mukama nansumulula era bwansumulula mu kifo kino nemuweera obujulizi mu kifo kino Mukama nga nsumuludde nga bwe namusuubiza naye Mukama teyakomaoko nze nali nobimanya agenda kunsumulula tukomaawo naye Mukama teyakomaoko nansumulula ate bwamala okunsumulula nanzija ne mu ggwanga lino nantwala mu ggwanga eri Amerika. Akayumba kaffe kali waddanganga yeeri mu kayumba omwami kayumba baatuuka ne bangoba omwami oyo tumukubireko engalo eyakuleeta bamuyita mwami bamuyita Kurisi Semanda. Kurisi munnange Semanda yonna gy'oli muyimbi nno muyimbi wa gospel. Mukama yeebale kukozesa. Amiina. Akuwa omukisa. Amiina. So munnaye kati akayumba bangoba
nga sente ziganye ebintu nebijjamu nebiteresa entandika okusula wano kanisa wano ku lubalaza akaseera kano konna twalootera ebirooto bino ebyokusumulubwa nga ndi ku lubalaza wano mutundu wano ku lubalaza emanju wa ofiisi ya Musumbato nga wajja nakaki keweebika nina kabulangeti kamu keneezingamu keneebika kensulamu n'empale emu ya jiini yayabika wano wakati wemantuula nina kwewumbako bwenti ng'embeera nzibu nga ndi wano ku kyaki nsabiriza munnange wenayo ebitaano ndyeyo 2 supu oyo Katonda bakuyita kunyiga nnyindo kubeera singa teyankola bwatyo teyandinfunye so munaye naye Katonda nansinkana wano mu kifo kino n'embeera eyo nantwala mu ggwanga erya Amerika. Ku lubalaza olwo wamalawo bbanga ki nga Katonda amaze okuloota ekirooto ekyo ekyokusumulubwa? Olwaza awo ndowooza nasulawo emyezi ng'ena ng'oli awo olinga eyapaakinga nti abantu ng'olwo baseka abaali bamanyi nti nagendako mu Amerika baakulabanga awo nga bazzaawo ku kyaki ng'olusubi ebisibo ebitaggwa era abamu baavanga wano ne bagamba oli mulinde birango yalwala sibiri esawo yonna akotuka ate omuntu gwe badde bamanyi ensi yonna ng'ekumanyi oli ku bituuti wuyo oli mu Amerika naye kale waakiri fiira mu Katonda naye nga tofiiridde mu sitaani. Kituufu ekyo nkuwulira seera munaye Katonda engeri gye yantwalamu mu ggwanga lya Amerika yali yakyamagero nnyo. Lwali lunaku lumu nava wano lwali lwa mukaaga nentambula nengendako mu kibuga n'oli omuntu anampayo kyendya mba ntambula mu kibuga awo mpita ku banka emu erina endabirwamu erina ATM ziri mu ndabirwamu mba mpitawo bwenti okusanga musanvu misaneze tuku ATM nga tefulumya ssente nga nkyama ndaba ATM efulumiza ssente teriiko muntu nga ngenda nkwata ssente nzijja ku ATM nga mbala ssente nga ziri $60,000 n'ekitundu nsula ku lubalaza n'emmere sigirina nga nkwata ssente nga ntambula nga nkoma wano nga ngamba Mukama batuyigiriza ekikolimo ky'obubbi byengonyeebonye bimala sidda mu bikolimo mbuulira ekyokukolera ssente zino banka yali nzigale teziriiko lisiiti ti obonooziwaani kyombuulira kyengendo zikola nebaka ne ssente nga sirooto ekirooto omuntu nga ŋŋamba teri anoonya Katonda n'amunoonyeza obwereere ezo ssente nze nzikuwadde era ssente za visa nkuwulira naye nga ŋŋenda nsaba visa nga bampa visa mbamba ku visa eyo invitation oli omuzungu anti kati eri invitation ate kati nakyusankyuse nenteekako ennaku z'omwezi empya eruwa gye bampaako olwo walimbamu invitation yali yajja dda nafuna emyaka 2 emabega gye nakozesa n'ogamba owaayi Katonda antumye mu Amerika ali munaye nga visa njifuna tewatya nti no bayinza omukubira essimu ne bamubuuza ddala ono gwe wamuyise kati olaba kati visa engeri gye bazikolamu kasita bakuwa ogusooka n'otagivayoletinga ekyo nakyo kikulu nnyo n'oba nga togyonoonye n'okomawo ng'obudde bukyali ng'obudde bukyali kati oba olwedde oyikwalifayinga ogusooka olina okukwalifayinga n'akuyita ayina okukwalifayinga emyezi giba 3 giba emeka owasooka bampa myaka 2 n'okomawo oluvannyuma lwa bbanga ki nagenda emyezi 3 nenkomawo nenzirayo emyezi 4 nenkomawo kati nali nkwalifayinga nga noli sikyamwetaaga nze ng'omuntu omu nkwalifayinga ngenze nga nenkomawo so kati bagimpa ne bakuwayo emeka ku luno bampa ya myezi 3 era Katonda nga alina kyagezesa kati bampa ya myezi 3 bwe bagimpa n'embeera nayo nenzija wano nempa obujulizi bannange nebaza Mukama kati yali yakusatu yenkugambye nafunirako ssente z'ATM waliwo eyasooka gye nasooka okufuna ey'emyezi 3
visa visa wenjifuna nenzija wano nempa obujulizi n'aboluganda nebaza mukama yampadde visa era mu wiiki 2 ngenda kutambula ngende mu America. Wiiki 2 zaggwako tiketi nagirabako. Omwezi tegugudde wali tiketi tebuze. Sitandise okwewola. Tiketi ebiseera yali efente mmeka? Tiketi ebeera miliyoni nga 4. Tandise okwewola. Mba neewola ndoota ekirooto. Omuntu n'angamba togeza n'okola ekyobusiru kyonna. Mu kirooto ne nkitegeera nti aŋŋamba kwewola kyekyobusiru. Kyogenda okukola. Munnange nga visa teggwako. Visa ng'eggwako sente nga sizifunye eza tiketi. Nakola ebintu by'otalabangaawo okwewola bye baakuŋŋaana ne ŋŋamba kangende ku kisaawe. Nensiba emigugu ne ngenda ku kisaawe Entebbe. Kukkiriza waliwo ajja okujja okuva bweru andabe ampe tiketi. Nenkikola ogwasooka saamufuna. Nenkikola ogwokubiri saamufuna. Nenzirayo ogwokusatu ndi mu kukkiriza. Mba ndi awo abapoliisi tebankutte. Bagamba twakulabye wano wazze essaawa 4 ez'okumakya. Kati ziri 4 za kiro. Tolina gy'olaga. Kiki? Konze waliwo yaŋŋambye agenda kumpa tiketi wano gwe mbadde nninda nti olaga wa mu America tulage ku visa. Ekyenyamba nga njirina. Bwe banta nadduka emisinde esadde ku kisaawe. So kati ebyo nembiwumula nembivaako. Era visa yatuuka neggwako nga sifunye tiketi. Sitaani n'aŋŋamba va wano. Kubanga lwaki ng'abantu batandise okunjogerako. Yagamba agenda mu America naye abalokola obulimba. Nga tagenda. Timwaki wabagamba gundi tiketi gye sirina. Ogenda ogamba ab'ekkanisa. Ekibiina ono okisanga wa okigambe. Tibannange tiketi yeyambula. Kati olwo Katonda anzijjamu ekintu kyokkola ki ekyamalala anzikakkanya. Ategabaamu amasaawa yonna ndi wano naye nziruka koje nkwetaaga. Nange amalala gakomaawo. Kati saani era ŋŋamba va mutundwe atandise okwogerako nti walimba. Akiraba Mukama n'aŋŋamba tolina kyokyusaamu sigalawo nga bw'obadde bw'oba osigala. Era nensigala wano. Kati bwensigala wano then era mu kafaliso kafaliso kabulangiti. Passport yetakuva ku gundi. Iyo nali njirina. Kyekebbeeyi kyolina waawo. So munange tugenda okumaliriza kati nga kiri kibaddewo. Kati eyo visa yaggwako mu gwa 10. Sente nazifuna mu gwa 12 eza ATM ezekyamagero. So nenfuna visa. Kati bwe mba nafuna visa yali ekyamagero ne sente ezekyamagero nvaayo nensanga waliwo omukyala mu kibuga omukwano gwange nali nvaayo ŋŋamba kwembaze nina visa eddoboozi liri ŋŋamba genda okyalireko omukyala oyo omulabeko. Kati bwetuukayo ne mukyalira nenjogerako nenemuwa obujulizi engeri gye nafunye sente kwetiye mu biki byonna. Yali takumanyi nti no ku Bob yali akyakukkiririzaamu. Owaye Katonda akulekerayo abakuyamba. Yadde abantu bonna bakukyaye bakiralekawo ababiri ow'omu. Waliwo omukyala eyali ankyaye ng'ate yali mwetaaga ng'omusajja nampayoko omutwalo ne gumbeezaawo wiiki. Kati bwe yawulira obujulizi n'ankyawa. Yali mukwano gwange nga tannabimanya. Kati bwe yawulira obujulizi n'ankyawa n'agaasiridda mu kukolagana ne Alvin. Kati ekiraaba yeebase Yesu n'ajja n'amugamba oweereza nze oba oweereza Setaani. Tuli abadde ng'ali ebisiyaga ng'omuyamba. Kati yeenenyezza bivuddemu ogamba omulese oweereza Setaani oba oweereza nze. Era yajja n'aŋŋamba kati omukyalo oyo yannyamba nnyo nga ndi wano emutunde. Oluusi lwajja ku Lwokutaano n'akulekerayo 5 nezikuyisa mu wiiki. Engeri gye nasavayivinga nensobola okuba nga nkola ki. Emyaka oyomekaawo bannange batandika okuwa 5 obeere. Anti banzaala 1998. Kale tulimu meka 2013. 2013 awo kiregeeza nalina emyaka nga meka. 3 awo. So munange omukyalo oyo gwe nkugambye yampa sente za tiketi nemba nga ntambula nengenda mu ggwanga eri America. Mukama n'antandikamu omulimu omupya mu ggwanga eri America okutuusa olwaleero. Mukama yannyamba nampa omukyala mu ggwanga eri America
nampa n'abaana n'obuweereza bwe nababuuliddeko. Omukyalo ono obujulizi buno bw'otuwadde wabuwanga nga tannakukkiriza nga waali awo akulaba bweweeteteggula. Obujulizi nali mbuwa kubanga endagaano gye nakola ne Mukama era okukkiriza nti anfumbirwe yali amanyi omuntu gwafumbirwa. Yadde olutalo lwaliwo n'eggulu lyennyini lyajja ne limugamba nti oyo mwami wo. Katonda bw'amala okukkiriza teryasobola kugaana Katonda ng'akukkiriza. Era twatuuka ne ku mbaga ne bampita okwogera ng'omugole bw'ayogera nga bakoddomi bange bali awo era obujulizi nabuwa. Ng'oli ludda wa mu Amerika? Mu Amerika. Embaga gye yali mawuulu. So kati Katonda ndabye ekisa kya Katonda nga muweera obujulizi ate nga mpeereza abadde wamu nange era akyali wamu nange. Tewali yeetaaga lugambo nti omusajja yenno gw'otwala baamutugambyeko bwe tuti. Obyewulira bulungi nnyo. Ensonga ezo. Waliwo naabuuzizza kyobana tetujja kukiddako netujja kukiddamu. Ono agambye mukyala we bwe yawulira obujulizi obwo teyeesikaamu. Waliwo ekisi waliwo gwe nnina kati. Ekyo ndowooza tukizzeemu gwe nnina obujulizi yabuwulira olwedde nga sinnaba muwasa. Obwo bwe bubadde obujulizi bwa leero ku There is Still Hope channel y'essuubi eri gwe Katonda gwawadde obujulizi osobola okujja n'ogabanako obujulizi obwo naffe olwo ekitiibwa kya Mukama kiyimusibwe. Tukubireko ku 0752 34 14 47 oba ku 0761 08 83 15. Osobola n'otufuna ku email eya tshitv74@gmail.com.